Mwebale. Mwebale okujja bangi bwe muti. Vice Chairman wa NRM, Prime Minister, abakulembeze abalala bonna, namwe mwenna, abana Kawempe. Nze njogera oluganda lw'omulukoora oluganda lw'omulukoora sisobola kunnyonnyola bulungi kanjogere luzungu wabe wakyusa Kiwanda akyuse kati muwulirize nno politics is like medicine. I beg your pardon, Your Excellency. I've said politics is like medicine. President abategeezezza nti ebyobufuzi biringa ddagala eriwonya. Eddagala biringa okugenda mu ddwaliro okujjanjabisa. Ebyobufuzi biringa bw'onoogenda mu ddwaliro bakujjanjabe. People are not understanding politics, that's why they are making mistakes. Era abamu abatategeera bya bufuzi kyova olaba bakola ensobi. You should first of all elect a party, your sickness, your problem. Oyina okulonda ekibiina ekyefaananyiza okukola ku bizibu byo. Because oba ku bulwaddewo. If you don't do that, you will not get a solution. Bobanga tokoze bwotyo tojja kufuna kyakuddibwamu eri ebizibu byo. Therefore, don't look at Nambi, look at the party first. N'olw'ensonga eyo President abagamba totunuulira Nambi Faridah wabula tunuulira ekibiina. That this party have the capacity to understand and solve my problems. Weebuuze ekigambo kino nti ekibiina kino kirina obusobozi okukola ku bizibu byange. Okutegeera n'okugonjoola. Bw'oba ogenda okulonda amaaso ng'ogazze ku candidate gatunuulize nti ekibiina kino candidate ono kyagiddemu kirina obusobozi obw'okunogera ebizibu byange eddagala. Okutegeera n'okunogera bigambo bibiri. Ekisooka President agamba nti okubitegeera ebizibu ate n'okubinogera eddagala. And when you are listening to the campaigns, listen to whether the party understands your problems and has got capacity to solve them. Kati ng'owuliriza era nga weekenneenya ekibiina ekyo nti kisobola okutegeera ebizibu byo ng'ekitundu oba ng'omuntu ate n'okubinogera eddagala. Now, NRM from the beginning knew what to do to help you people.
kati ekibiina kya National Resistance Movement okuva olubereberye kitegeera ebizibu bya bannayuganda. The Kawempe you are talking about, I know it very well. Kawempe gye mwogerako President Museveni agimanyi nnyo. I was ambushing Obote's vehicles at Kawanda, at Matuga, at Kigogwa, at Migade, and I had a camp in Nansana. I had a camp in Namugongo. Kawempe gye mwogerako President Museveni abagamba agitegeera bulungi nnyo kuba ne bwe yali ng'akyali mu nsiko wano we yategeranga emmotoka z'Obote ayogedde e Kawanda, ayogedde e Matuga, yayina enkambi e Nansana, yayina enkambi e Namugongo, so kyayogerako kitegeera bulungi nnyo. Now, if you go to where we were ambushing Obote's vehicles in Kigogwa, in Kawanda, in Matuga, Sanga, all those are now full of factories. Kati bw'ogenda awaali ensiko we baategeranga emmotoka zino nga bazikuba ambushi Ekigogwa, e Kawanda, e Sanga, eyo gye baategeranga kubanga yali nsiko kati wonna wajjudde makolero. Ekyo mukimanyi banange nti ebifo byonna bijjudde amakolero? Mukimanyi? Mulina amaaso? Mulaba amakolero agali eyo? Now, those factories kati oba amakolero mugalaba President abagamba okuzimba amakolero have got solution for some of your problems. Amakolero ago agazimbiddwa n'agakyazimbibwa ge gamu ku ddagala y'ekizibu kyammwe. Because those makolero create jobs for you. Kubanga amakolero ago gye gakoma okubanga gazimbiddwa era n'agamala agakyazimbibwa gatondawo emirimu eri mmwe naddala abavubuka. Abakora mu factories ezo abali wano muteeke emikono waggulu, abakora mu factories ago. Bw'obanga olina factory emu ku egyo gy'okolako kyonna ky'okolayo wanika omukono President akulabye. Abatanafuna mulindeeko. Kale mbalabye. President Museveni abalabye. That those factories are not only creating jobs for you, but they are creating a market for you. Amakolero ago gakola emirimu ebiri. Ekisooka gabawa emirimu ababasobola okukolayo. Naye ate ne gateekawo n'akatale k'ebintu bye tukola mwe abalina bye mukola. So, when those factories are near you, you should see how to benefit from them. Kati amakolero ago nga gali awo buli muntu yenna olina okulaba ngeri ki gy'oyinza okugakozesa onaawe wennyini okuganyulwamu. Do you work there if you get a job? Do you work there if you get a job there? Bw'oba ogenzeyo okufuna omulimu. Or do you sell chapati to the people who are working there? Bw'oba ogenzeyo okukola omulimu osobola okuba ng'osasulwa. But ate naye era waliyo n'abo nga ye asiika Rolex, asiika chapati n'aziguza abagenda okukola mu kkolero. Now, those factories came because of the stability of the NRM. Kati amakolero ago ge mulaba
tegajja buzi amakolero ago president abategeeza gajja olw'okuba ensi yaffe erimu emirembe. Those factories came because there is electricity to run them. Factories came because there is electricity. Ekirala amakolero ago gajja ng'oggyeko emirembe naye ate n'okuba nti wabaddewo amasannyalaze kuba amakolero ago gakozesa amasannyalaze mangi. So you can see that NRM from the beginning was aware of your problems. Kati bw'otunuulira ensonga ezo zombi olaba nga NRM yategeera ekizibu ate ekizibu ekyo n'etandika okukinogera eddagala. Now, so what should you be doing if you had good leaders to advise you? Kakati president abuuza abakulembeze bammwe magezi ki ge baba mbasinkana bo biki bye babagamba. Because they say they don't tell them anything. kubanga omusoga agamba nti akange kakira kaife. President abategeezezza nti akako kasinga ekyaffe ate keweerimidde kakirambegeraako. Now you can talk about development in general. We can talk about development in general. Kati waliwo president kyabagamba tuyinza okwogera ku nkulaakulana eyawamu ekoleddwa mu bitundu byaffe enkulaakulana. Like the tarmac roads your chairman was talking about. Like the tarmac roads the chairman was talking about. Kati ogeza enkulaakulana eyawamu tuyinza okwogera ku nguudo ng'enguudo. Kawempe hospital. Tuyinza okwogera ku kintu nga eddwaliro lya Kawempe. Electricity. Tuyinza okwogera ku nkulaakulana ng'amasannyalaze. But at night you don't sleep on the road, you sleep in your house. Naye ate tebuziba ne weebaka ku luguudo olw'okuba baalukoze nga lwa koolaasi olina okuddayo mu nnyumba yo. And when you go back to your house you find the problems you left there in the morning, they are there waiting for you. Naye newankubadde wayinza okuba nga waliwo oluguudo olwakolebwa oba nga waliwo n'amasannyalaze agali mu kitundu naye ebizibu bye walesa awakaawo oluguudo oluleka eri amasannyalaze n'ogaleka eri ebizibu bisanga bikulinze ku luggi. Ebizibu bigenda kukwaniriza bigamba nti kulikaayo mu lukiiko tukyali wano bw'otulese ku makya. Era ebizibu bye bisooka okugamba nti mukama wange kulikayo ku rale ya President Museveni naye nga bwe watulese wano tukwaniriza. So that's why we are telling you that listen carefully to the NRM. Yensonga lwaki president abategeeza muwulirize bulungi nnyo enjiri ya NRM. The first medicine apart from peace was free education in government schools. Ekizibu ekyokubiri oba eddagala eryokubiri NRM lyanoga ng'oggyeko okuleeta emirembe ate kwe kusoma okwa bonna. Okw'obwerere. Okusoma kwa bonna okw'obwerere. Mu masomero ga gavumenti. Mu masomero aga gavumenti Excellency. Naye eno wansi that program has been blocked down here. Naye president kino akikubyeko nnyo okuba nti abaana basomera bwereere masomero naye waliwo abakirwanyisa ennyo okuba nti tekisobola kutuukirira.
eno wansi naddala mu masomero gaffe eyo gye tusomera wali abakirwanyisa ne kitatuukirira ng'enteekateeka ya president. Now the question you should be asking is to your member of parliament, the one you elected, to the LC5, if the government provided free education for the government schools, why are there charges in schools still? Kakati president agamba nti ekibuuzo kye mulina okuba nakyo kimu. President agamba abaana bonna basomere bwereere naddala mu primary, naye asanga ate musasuza ebisale mu masomero. Memba wa parliament gwe walonda ekizibu ekyo yali akifuddeko okuba nti naawe osobola okugenda ku ssomero. So this is medicine number one, apart from peace, which would have helped you. Kakati lino lyeddagala eryokubiri ng'oggyeko okuba nti NRM yanoga eddagala ly'okuleeta eddembe mu ggwanga, buli omu n'akola n'abeerawo. Naye ekyokubiri kye kigambo ky'okusoma, bonna basome ate basomere bwereere mu masomero ga gavumenti. Omwana w'omunaku asobole okusoma wadde omuzadde munaku. Ekigendera kya pulezidenti okukola kino kyali nti newankubadde omukyalo omu ayinza okuba namwandu oba single mother obe olina obunaku bwonna, omwana ayinza okuba mulekwa, naye ekigendera kya pulezidenti kyali nti omwana ono asobole okugenda ku ssomero newankubadde ava mu famire nga singagga naye nga nnaku, naye omwana oyo aleme kuba munaku. Ekyo kyandibajjeeko ebizibu bingi. Era ekyo eddagala eryo ekyali kibigenderera kwe kubawonya ebizibu ebingi ennyo okuba nti ate ebisobola okuva mu maaso eyo ng'abaana tebasomye. NRM sometimes uses force to implement its programs. Ebiseera ebimu NRM ekozesa amaanyi, ejjayo amaanyi okutuukiriza enteekateeka zaayo bw'erabanga abantu tebakifuddeeko. But we don't always use force. Most of the time we use talking. Naye ate NRM si buli mulundi nti ejja kukozesanga maanyi. Ebiseera ebimu eyagala okwogera nammwe, neyogera n'abakulembeze, neyogera n'abazadde, neyogera n'abaana, kuba tekozesa kifuba buli kiseera. Therefore, I am now appealing to you and informing you again that part of the medicine of your problems is free education in government schools. President akiddamu abagamba nti ekimu ku kye tusobola okukolera bannayuganda okunogera Uganda eddagala erimu ku bizibu byabwe kwe kuba nti abaana tubakkiriza okusomera obwereere mu masomero ga gavumenti aga UPE, abaana basomera bwereere. Therefore, elect this young girl Nambi. She comes and fights for this to implement it at the local level. Kati President abasaba bw'ati nti Mulonde Farida Nambi ajje ateeke okusingira ddala ekyo mu nkola okuba nti abaana abadde baggyibwako ebisale ku ssomero basobera okusoma ne basomera bwereere masomero ga gavumenti. Kubanga abaddukanya amasomero eyo gyesiri n'abazadde batuula mu bukiiko bwabwe ne bekwasa kino nakiri ne bateekawo ebisale mu masomero. Kati waliyo obukiiko bw'abazadde mu byalo eyo mu masomero, of course president gy'atali, batuula ne bateekawo obukiiko bw'abazadde obwo ne buteekawo omutemwa ogwa ssente abaana ze basasula ku ssomero nga ne president tamanyi nti ekintu ekyo bakikola eyo mu byalo. Ne beekwasa kino ne beekwasa kiri, beekwasa kino beekwasa kiri. Era
beekwasa ensonga nyingi nnyo nga baagala omwana w'omunaku okumuggyako ssente ne bateekawo ensonga eno n'eno bwe bagenda kuba nti kati buli mwana wakusasula emitwalo 15 nga balina obusongasonga bwe bateekawo. Kati nze sisobola kubeera wonna abakulembeze be mulonda be bandibaddeyo wansi ekyo ne bakirwanako. Kati olw'okuba nti pulezidenti tasobola kuba wonna kyaba basaba okulonda Farida Nambi amuyambeko okukebera ekizibu kino mu masomero gaffeeyo Kawempe Muslim Primary School, Namere Primary School. Nambi eyo najja kubanga afeffettayo amutuuseeko amawulire era n'okulwanyisa ensonga y'abaana obutasoma. Now, so that will solve one problem for you, for the family. Kati ekyo kyekimu kukigenda okunogera ekimu ku bizibu byaffe eddagala abaana baffe okusoma ate okusomera obwerere mu masomero ga gavumenti. The second solution to your problems was bonna bagagawale. Kakati ng'oggyeko okunogera eddagala eryasooka okuteekawo emirembe mu nsi, ekyokubiri kya bonna basome, kati eddagala eryokusatu nga NRM lyanoga ly'eddagala erya bonna bagaggawale ennyingiza ey'omu maka. The question was, how do we start? How do we start? Naye omuntu abuuza twanditandise tutya? Right from 1990s, okubira ddala mu myaka gya 1990 eyo, we have been putting money for you. Entandikwa, NADS, Operation Wealth Creation, now we are Emyoga, PDM, the money has been coming. Eddagala lino President Museveni ne NRM batandika dda okulinoga nga baweereza ensimbi. Okusooka mujjukira entandikwa, mujjukira ensimbi ezijja ez'abakyala, mujjukira ensimbi ezijja ez'abavubuka, ez'abalema, mujjukira program eya OWC Operation Wealth Creation, program ngeza NADS. Program zino zonna enteekateeka yaazo kunogera ddagala ya nnyingiza ey'omu maka. Now, Prime Minister has come here in the last few days. Prime Minister has come here in the last few days. President ategeezeddwa era akimanyi bulungi nti Prime Minister Right Honorable Robin Nabbanja abadde wano a week kumpi namba 2 weeks ng'atambula mu Kawempe. And she has already reported to me that the 100 million we are sending to the parish is not enough for the towns. Basebo ne bannyabo Prime Minister yabaloopye. Yagambye President nti miliyoni 10 ezijja mu buli muluka ogw'e Kawempe busente butono nnyo tebusobola kumala muluka mulamba oguli mu Kawempe. Ekyo Prime Minister yakibaloopye n'akiroopebwa President. Abantu bangi mu matawuni n'amaka mangi. Era n'amutegeeza nti olw'okuba nti family eziri mu kibuga nnyingi sente ezo ntono nnyo tezisobola kumatiza muluka gw'e Kampala. In some of the villages it may make impact because the people are not so many. Mu byalo ebimu mu awalako mumanyi mu byalo byaffe gye batuzaala sente zino ze zisobola okubayamba kuba emiruka gyaffe egy'ebyalo tegirina bantu bangi nnyo nga bwe kiri wano e Kawempe ne Kampala. So now we are going to put more money in the wards of the town. Kati olw'okuba kino President yakitegedde, Prime Minister akimuloopedde, bannakawempe North muli ba mukisa, President akkiriza nti ensimbi bagenda zongera nnyo okuva nga tebakyaweereza nga tezifaana ng'ez'omukyalo wano mu miruka gy'e Kampala nga baweerezaawo nnyingi okusinga ze baweereza mu byalo.
The question, however, is why had your members of parliament, opposition you have been electing, why have they never brought it up? Naye lwaki okumala emyaka 25 mwe bannakawempe North temubaddewo bulijjo nga mulonda opposition, lwaki ekyo tebakyogera nga bamemba wa parliament mbadde mulonda emyaka 25? Katawo fe abazanyi b'omupiira, omanyi nze ndi wa mupiira, fe abazanyi b'emipiira wetugambira nti weekubye endobo. Kati awo Pulezidenti agamba nti bonga abazanyi b'omupiira omuntu mulonze emyaka 25 nga muweereza b'opposition, ate tebatuusa mawulire agalina gigalina okutuuka. Kitegeeza mbova kuzanya kwa mupiira mwetebye mwekubye ejje. Now, so the second medicine to your problem, bona basome, bona bagagawale. Kakati President abajjukiza nti eddagala erya NRM lyanoga, erya bonna basome bonna bagaggawale, eryo erimu ku ddagala ekkulu ennyo lyazze era okubannyonnyola bannakawempe North. Now, the fourth ddagala, apart from peace, jobs, bonna bagagawale, bonna basome, the other one is skills, getting skills. Kakati eddagala ery'omulundi ogwokuna ng'oggyeko emirembe NRM gye yaleeta n'oteekako enkola ya bonna basome, n'oteekako enkola ya bonna bagaggawale. Kati eddagala eryokuna nga kkulu ennyo eri bannakawempe North, bassebo ne bannyabo, ly'eddagala ery'okubayigiriza emirimu gy'omutwe, emirimu gy'emikono. I want my screen people to show you some of our skilling centers, especially the one speaking in Uganda. Show the one of Masaka. President asabye abakola ku screen ezo babalage mulabe kyabagamba ku ddagala lino ery'okuyiga omulimu gw'omutwe. Bagenda tuteera ku lutimbe, buli omu maaso ku lutimbe. Tunuulira olabe President kyayogerako, kyategeeza singa oba oyize omulimu gw'omutwe. Maaso ku lutimbe. Batereeza ebyuma, buli omu olutimbe we lujja kubanga olaba. If you don't get the one of Masaka, get any other one. Mugenda kulaba bannamasaka kubanga skilling sente Masaka gyeri oba awalala wonna bagenda gibalaga ku lutimbe, mulabe eddagala eryo Pulezidenti lyanoga. Muwulirize. Show the skills. What they do, what they make there. Show the products and the process.